actually lived in Mamelodi with my mother. Yagamba nange nali mbeera Mamelodi ne mama wange. She was doing pretty well for herself until yali obulamu abutambuza paka lwe yakeera ku makya n'anzaala nga ndina magoye. Then buli kimu ne kikyuka. Kids never wanted to play with me. Abaana baali tebaagala kuzannya nange. Their parents demonized me. Bazadde baabwe baali banfudde muzimu sitaani. Baagaana okunzikiriza nga tebaagala baana bwe bansemberere. So kaakati ekyaliwo she gave me up for adoption. N'asalawo atleast ampeeyo eri babosi be. Page family. Baali bayitibwa ba Page family. They loved me. Banjagala. They cared for me. Era ne banfaako. But they never understood me. Jaswa kubanga tebasobola kuntegeera nga nze. Nga balina layini gye baagala okunkulizaamu tebasobola kutegeera blackness yange. Nobody ever has. Tewali yantegeera. Mama we yali muddugavu yamuzaala. Naye okusinziira nti yalina magoye kirabika yagano fittinga mu society y'abaddugavu. N'asalawo amukwasa abazungu ne bamuadaptinga. Naye n'abazungu baali baagala mukuzanga muzungu. Kyokka ate nga ye akimanyi nti muddugavu. Ekyo nakyo kyali kimulumira eyo.